عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. tumutendereze wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba okusaasira n'ebyenga n'emirembe ku wekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bakadde bange ab'ebitiibwa mwenna Allah batuusizzaako ebyengeri ebyenjawulo, saba Allah bibakuumire, ate nammwe Allah bagezesezza n'engezesa ez'enjawulo, nammwe nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagumye era abamalire n'obukosefu obwo. Olwali tugenda kutambula ku mpisa mu maka, naye empisa mu maka tugenda kuzivugira ku hadithi gye tugenda okulaba, hadithi ya Aisha gye tugenda okulaba nate olunaku luno olwaleero, nga tugivugira ennyo ku sayidi naddala ey'abaami. Ebiseera ebisinga abakyala babuulirirwa, bafuna emiwaatwa mingi nnyo egy'okubabuulirira, naye abaami baid kull al-bu'd, bali wala nnyo n'okubeera nti nno bagambwako emize gyabwe, kubajjukira nti empisa ziba nnungi so nga ate emize okusinziira mu Luganda gyo giba mikyamu. So nabwe kityo bino tugenda okusoma wano bikusobozesa okwetunulamu ogwawa era gwe owewuwo agamba ki. Aisha yali mukyala wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo gwe yasinga okwagala ennyo 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 mu bakyala abalala, ng'oggyeko abamanyi abamu abalaga nti ate obaolyawo Khadija yakira ku Aisha. Ekyo okibalekera biidhinihi ta'ala, ne kitwale nti Aisha y'omu ku bakyala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam be yawoowa be yali asinga okwagala olwagala olwa ddala. Agamba yakyulako wansi ne bbaawe yaani ye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ye nabbi wa Allah gwe bayita Muhammad. Kaakati nabbi musajja mufumbo, saabafumbo omujjuvu, kati atudde n'omwagalwa we Aisha muwala wa Abubakari Siddiq radiyallahu anhuma, batuddeko awo banyumyamu nga abafumbo. Mulimu nekyempisa omwo, empisa gisooka okujjamu nti omufumbo omusajja kyabuvunaanyizibwa okutuulako wansi ne mukyala wo n'akunyumizaamu emboozi, ne bwe ziba nga zibowa, ne bwe ziba nga emboozi ezo tewandizaagadde wabula omuwa ku matu, nakyo omukyala akyetabara akitwalanga amwongedde oba amuwadde ku biseera. Kamogo kuba nti omusajja talina biseera byakuwuliriza ku mboozi za mukyala we, so nga ate afuna ebiseera ez'okuwuliriza emboozi zaabo abamuli ewala ennyo abatamukwatako. Aisha yanyumiza bbaawe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, namugamba nti jalasa 11 imra'atan, abakyala 11 baatuulako wansi ne batandika okunojjola n'okwogera ku babba baabwe butya bwe babayisaamu, butya bwe batambuza obufumbo. Fataahadna wa taaqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a, ne bakola endagaano, katugeze nti abakyala batudde mu ddalasa oba abakyala batudde ddalasa, bannange bannaffe batali basiraamu, ddalasa ziba ntuula za kusomesa okubeera mu muzikiti. Eyinza okuba nga yabasajja n'abakyala, oba eyinza okuba nga yabasajja bokka, oba eyinza okuba nga yabakyala bokka, kati abo basomere kibayita ddalasa. Kaakati abakyala 11 abo baatuula, nga bo bayinza okutuula mu saaluuni, nga bo bayinza okutuula mu bubiina bwabwe buno bukameeza tube bumu, bukameeza obwo bukabokisi twebeereremu, oba nga bayinza okutuula ewantu wonna abakyala basobola okumiitinga ne banyumyamuko emboozi. Kati abakyala 11 baatuula ne bataakaka, ne bagamba nti buli muntu ayogere ku bbaawe empisa bwe banga nnungi oba omuze bwe gubanga mubi, ye mu bufumbo awangaala y'atya, bbaawe amuyisa atya mu bufumbo obwo. Naam, omukyala yasooka yagamba nti zawuji, yanika omukono,
naganze bba wange lahamu jamalin ghathi, nyama ya ngamiya embi, ala rasi jabalin, ali eri ku lusozi waggulu, la sahalun fayutaka, olusozi olutali lwangu lwakulinnya, wala saminun fayuntakal, ate ennyama etali nsava nti omuntu abantu bandigyegombye okugitwala ewaka. Omuntu baba ne bbukya y'ennyama ng'ennyama eyo si nsava, abantu tebegomba kugigula kugitwala waka kugirya. Wabula oli waba n'ennyama ye nga nsava, abantu bonna bonna olabanga yatabadaruun wa yatasabaqun, bangwira era ne bavuganya okubeera nti bagigula bagitwaleko ewaka bagirye. Omukyala mu bigambo ebyo olowooza yali ategeeza ki gwe ndaba? Omukyala yali ategeeza, omanya hadithi zino ziyina bannyinizo, ebigambo by'omubaka Muhammad sallama biyina bannyinizo ababitunuulira. Si nti gwe nga bw'osoma hadithi byetu byefaanagana, la, olina okugizaayo mu bannyiniyo ne bakubuulira nti hadithi eyo etegeeza kino. For example, waliwo hadithi egamba nti sahaba kabuli, sahaba yafa ne arushi ya Allah neyenyeenya, tuwerabira nti Allah ali waggulu wa arushi, togamba nti agituddeko, wabula ali waggulu wa arushi. Kati sahaba we yafa mbu arushi ya Allah neyenyeenya, hadithi ntuufu eri mu Sunan Tirmidhi. Naye ate bwe yamala okufa, ate malayika ne zimunyiga olunyiga. Bw'otunuulira hadithi ebwo ogivunula bw'otyo, olaba ng'erina amateeka mu Qur'ani gebyegenda okutomeragana nago. Kubanga Allah yatukakasa nti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mikono gya Allah tebagenda kunakuwazibwa, tebagenda kutuyisibwa, bebakkiriza. Naga nti bamalayika babaga nti lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, kugamba malayika babasanyusa wano nga bamaze okufa, ate n'ogamba nti bwatuuka mu kabuli bamunyige nga abadde mulongoofu bwatyo. Ensonga lwaki faida nagijje ku Sheikh mukwano gwange Sheikh Abdurrahman Mukisa, namulabye ku maqta emu ng'alina wasomesa. Omanyi erimu eba nnungi nnyo okuba mubaraka n'ogizaayo eri oyo gwe wagijjeeko. Naleeta faida ng'agijja ku Sheikh Uthaymin ng'alaga nti okunyiga okulya obategeezaamu kuwambagatira ng'oli bw'onoomugwa mu kafuba. Omuntu oyinza ogamba omuntu bw'omugwa mu kafuba kitegeeza nti omunyize, la, kitegeeza nti hadithi egamba nti kabuli yamunyiga amakulu, kabuli yamubangatira nemugwa bweti olugwamu olw'ekisa, si lugwamu luli olw'okukola ki, olw'okunyiga. Lwaki ekyo nkireese kugeza kuvunulya hadithi eno nti omukyala yagamba nti ze bba wange ennyama ya ngamiya etali nnungi, amakulu nti alina empisa si nnungi. Ala rasi jabalin, ali waggulu ku lusozi, yali ategeezaamu nti omubba wange musajja yeekuluntaza. Abakyala tebaagala muntu atalina mpisa mu bufumbo. Kituufu oyinza okuba nga omusinga emyaka naate kiti kikugjaako mpisa. Ekyokubiri, omukyala agamba ala rasi jabalin, amakulu nti omusajja wange oyo yeekuza, yeekuluntaza ekigenzi ewala. Olusozi olutali lwangu lwakulinnya, amakulu nti engeri gye yeesitulamu akulaga nti tosobola na kumusembererako. Nfunye bulungi? Be bali abasajja boosanga nga okwekuza kwayina ateekawo ekigere n'osanga omukyala nga alikwe, n'amugamba nti jjako akakaayo onsiimulire ne kuki, onsiimulire kagatto kaage katukule. Kati okwekuza okwo okusussa ennyo ennyo abakyala tebakwagala. Omukyala agamba nti wala saminun fayuntakal, ate ekikwewuunyisa si nti mulungi nnyo ekiri awo, waayo omuntu engeri gyali omulungi kyerekanoza kimuviirako okubeera ng'akola ki, nga yeesitulasitula bw'atyo. Si mulungi nnyo ekiri awo nti owange kayeematire maama Allah yamuwa obulungi, kayeematire Allah yamuwa okunyirira, kayeematire Allah yamuwa omusajja mugagga, kayeematire. Si bw'atyo bw'ali. Naye nange kinzigwako okulaba nga bba wange yeematira, awampisa mbi, ate nga si ali awo akuba ennyo, ne bw'atyo. Kitegeeza ki? Nti gwe alina omukyala gezaako okwekkakanya okw'ekigero, ate gezaako okubeera nti no toraaja, ofaayo okulondoola, wa toraa'i, n'okufaayo okulondoolera ddala empisa zo eri maama w'abaana bo mu mbeera bw'etyo. Omukyala omulala yagamba nti zawuji, nze bba wange
in akala laffa, bawange alya nnyo emmere eyo, agirya nnyo ekigenze ewala. Kamogo eri omusajja omufumbo okubeera nti nno endyayo tetegerekeka. Olulaba enseenene ng'oziyita, olulaba amagi ge bayisawo ng'ogayita, bw'olaba ab'obunyeewa nga bugenda ng'obayita, osibira ku mmamba, ate bw'omala okuva ku mmamba n'osanga kiri ekyennyanja kye basiikira wali empuuta, nakyo n'okirya, n'osanga ekikomando n'okirya, n'oddayo n'ekyeggulo n'okisaba. Endya eyo etali ya buvunaanyizibwa abakyala tebagyagala. Baako n'endya nga ya kigero. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti ma mala adamiyun wi'a sharran min batnihi, omuntu tayinza kujjuza kyombo kya bulabe nnyo nga lubuto lwe. Muntu lwajjuza olubuto ne luzimba bwe luti ne lubaamu emmere nnyingi, eno buugi, eno butunde, eno mamba, gano magi. Omuntu okumanya ng'ali anyinza n'okuyingira mu kisenge, n'ayingira mu kisenge n'amagi gena okulya nga agakoona bw'ati kompale n'akuba eggi n'alyasa n'alijjayo n'alirya naye nga bali mu kisenge olw'okulya ennyo eki kigenze ewala. Omusajja alya nnyo. Omukyala aga nti wa in shariba bw'anywa ekitaffa, anywa n'amalawo. Amakulu nti munywi nnyo. Ejjaaka eyo ey'obutunda bw'ogireeta anywa bbiri. Omusajja anywa ennyo ekigenze ewala ekyo, ekigenze ewala ennyo, ng'olya nnyo ate ng'onywa nnyo, kirinamu obuzibu. Kubanga omukyala aga nti wa in ittaja iltaffa, ate obutuuka okwebaka ng'agweri. Olwaki tayina kyasobola kukola ng'omufumbo olw'okuba nti eno busera, eno mamba, eno kikomando. Kakati yendya n'ennyo ey'ekika ekyawaggulu tolina kyosobola kukola mu maka mu mbeera ey'ekifumbo. Kyalaga nti wala yuliju lkaffa liyalama albatha, tasobola kukozesa mukono gwe kunoonyereza biki ebinyiiza, tasobola. Amakulu nti amaka galinga agaggwawo olw'okubeera nti omuntu okulya n'okunywa kwayonoona n'amaka n'anafuirira ddala n'atuuka ne ku ddaala ery'obwa nsindika tulabe. Omukyala omulala aga nti zawuji, nze bba wange, almasu masu arnabi, bwakukwatako kayita kamyu. Kitegeeza ki? Nti empisa ze ziringa bw'onoolaba eza kamyu. Warrihu rihu zarnab, ate awunya bulungi. Bwe bagamba nti empisa eza bba wange ziringa za kamyu, akamyu okakulinnyako wano oyinza obutategeera, oyinza obutawulira, olw'okuba nti akamyu ako kegendereza. Naye gwe kikubeeza n'ekibatu, for example ekibatu nga kino ne kibeera nga kyonna kyakaluba, nga ne bw'okikwatako munno bw'oti mu maaso oyuza muyuze. Onfunye bulungi? Waliwo omuntu akukwata mu ngalo n'oga nti naye kati ono ayina omukyala ng'akaluba engalo ekigenze ewala. Olina okuba n'olukwata nga lulinga lwakamyu mu kungulu ne mu mpisa. Ebyo byogga nti nze nkaluba omubiri gwonna gukaluba, la bba n'omubiri nga mugba n'ebibatu bino nga bigonvu. Kubanga munno ojja kwagala okumukwatako wano ku kisige oleke ng'omukulu budde. Omukyala aga nti warrihu rihu zarnab, nze bba wange awunya bulungi. Abakyala tebaagala basajja bawunya kiwoowo kibi. Tebaagala musajja atalina kawoowo. Era mbyongera okulaga nti Allah gyali era yalina okusinzibwa mutuufu gw'okusinzibwa. Buli muntu Allah yamuwa kawoowo kake. Genda okikoleko research. Allah buli muntu yamukolera perfume nga yiye. Gw'owunya ku munno naawe weewunyeko owunyeko olwo olaba obuwoowo mu bufaanagana.
sigamba buno bwemwekubye bwekubya okulaga nti buli muntu Allah yamuwa kawoowe nga kake. Jayid. Mu kuwonya obulungi okwo abakyala bakwagala nnyo ekigenze ewala, mpisa mu mpisa z'amaka. Aisha radhiyallahu anha yagamba nti bamubuuza nti bima yabda'u Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala baytahu, atandikira ku ki sallallahu alayhi wa sallam ng'ayingidde amaka ge? Yagambanga nti yajjangayo muswaki bisiwaaki, najjayo musaki kusenya. Naye guli musajja mufumbo naye tosenya, owunya omumwa ekigenze ewala. Olaba omuntu awunya obuwunya akamwa, obusiraamu bwatuuka okumuggyako ekyengera kye butwala nti kya bbeeyi, nti tasaala naffe mu muzikiti, asaalire waka olw'okuba nti akamwa kwonoonese. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti man akala albasara, omuntu alidde obutungulu, fala yaqrabanna musallana, bwe tusaalidde tajja kasitooli akatungulu. Weerabidde nti buli bwolya emmamba nga mulimu muwogo bateekamu obutungulu buli, noddayo ewaka ng'akamwa konna kayonoonese. Obusiraamu buki? Buyonjo, olina okweyonja omumwa ogwo. Waqita lana hadithi ya Anas eri Sahih Muslim, mbaka sami atuterawo ebbanga mu bintu bino wammanga, mu kubeera nti omuntu yeeyonja wano, n'okubeera nti nno omuntu bw'amala okweyonja awo ne yeeyonja n'ewantu wano, bw'okuba enta zino nnya zino, bw'okuba enta nnya okuva mu feesi we zikoma, bw'okuba enta nnya bw'oti okuva mu feesi nga bw'okkirira we zikoma, toyina kuweza nnaku 40 nga tonnaba kupepettawo. Bameka batuuse ku accident, abantu ne bakwata ku mutwe nga yenna yaloka yamera ekifa. Obusiraamu si buti buli. Okuwonya obulungi, omusami agamba nti man urida alayhi rayhanu, gubagezezzaako, hadithi Muslim, hadithi ya Jabir, omuntu gubagezaako ne bamuwa akawoowo nti genda weekubeko ka perfume, tolina kagaana kubanga kangu nnyo kakusitula ate kawunya bulungi. Teri atayagala muntu awunya bulungi. Osanga omuntu omusajja n'onyumya ne musajja munno bwoti ng'omumwa gwonna gwafudde dda, naasiyama okusingira ddala abantu abalina olubuto olunene. Bambi abamu beerabira nti olumu olubuto omuntu ayinza okussiza mu kamwa muno, omuntu ayinza okussiza mu kamwa n'oga nti bannange ono kawunye bw'ati akamwa, atwala omukyala we. Obadde okimanyi nti munno bw'obeera naye nga mukiise olukiiko olwammwe olw'ekifumbo, totera okumulaba nga agira bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, omanyi omumwa gumutta, gusenye. Omanya nti enkwawe emumalawo, gikoleko. Obusiraamu butugamba ghasilu, okuyonja buno obuntu buno, ennwe zino zonna zitwongera ku buyonjo n'okubeera nti nno owunya bulungi. Nze Arafat Yusuf, enyo ne hadithi gye tujja okutandikirako olunaku olujja. Wa swalila ntumidde kunyo jajja wange ali Butambala Ometa Hajati Sofia Kazibwe, nkwagala nnyo gwe kagwe ntumiddeko olwaleero. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.